mu nsi muno ffenna tulina omukisa naye association ne mindset yo gwe kasita weeraba nti ojja kuba mwavu era otandika na kutuula n'abantegeerayo mutuula n'abawemuzi mutuula n'abaki kuba abantu abayina ebirowoozo ebikola ssente talina budde buwemula talina budde bwekalakaasa bw'oyinza okusanga omuntu ng'akola emitwalo 5 n'omuga agenda weeyokye talina budde bwakweyokya mindset obudde bw'omala mu nsi muno ebintu bibiri baani bw'omala nabo obudde obusinga obungi absolutely na bwongo anti gw'omala naye obudde mufaanana abasajja baali 3 nga bonna baavu Mungu n'abawo omukisa baali batambula mu Stenseni ne balonda ssente emiliyoni ki musanyu eringi buli omu n'agaba nange tusooke twekubeko enfuufu ne basindika omu ku munnaabwe agenda agula emmere ng'enjala bwe badde baluma bwe bamusindika agenda agula emmere gye yagenda ogigula n'amala n'agenda ku dduuka batoddeko omutwalo gw'emmere amatooke n'ennyama n'omujeere n'abateeramu obutwa bali bafa atwala 9 mu emeka esigadde mu 9 kumbe ne bali be yalekayo nabo baabuwe bamuteeseza afe bagabane zino babaka mutayimbwa yali akatuuka nga bamukuba mutayimbwa nga agwa wali akala nga basanyuka nnyo nga baga kati tusooke nga tetunnagabana zino ezisigadde tusooke tulye ne ku mmere nga nabo bebbika bakuli nga bagayaki mmere kumbe n'oli yabadde ataddemu obutwa bonna bakoleki baffe kakati bano bonna omululu gwa duniya gwabalesa ssente bonna 3 ne bakkirizira kumwa ye muddugavu mu kifo ky'okumanya oli kyambuuzizza nti buli bwe mukuŋŋaana 3 nabagamba mweronde muno abasinga bino wammanga ekisooka abasinga okumanya mwenna bwe muba mwenkanankana mu kumanya nti bwe tutuula wano 3 mugamba nti newankubadde tulikola olukiiko luno bannaye nti kyetuteesaako kyakuzimba twerondemu ani kufa asinga okumanya mu kukola ki kuzimba bonna bwe muba mu byenkanyankanya mwerondemu abasinga amazima ebyo bwe biba bibyenkanankana munoonyeemu ku mmwe abasingamu emyaka obukulu kubanga omukulu mbummwe alina byeyerekereza kuba biri qualification mwenna mukola ki mu byenkanya kakati njagala tukkaanye waliwo munnange ow'ekasa waŋŋambye kwata waawo nzikiririza mu ekyo naye mu ekyo nga kyetwogerako bagiyita ensi tutuule wansi ffenna batusengeke wano mu debate twogere eri eggwanga bwe tumala okwogera eri eggwanga nga TV zonna radio zonna ez'eggwanga eggwanga abantu 5 miliyoni bonna batuolesa amaaso babbapa tudde ebbali bannayuganda baweereze message bagamba ani gwe twagala otukulembe kubanga at the end of the day ekiseera ekiriwo Mwami Museveni bw'aba atambula ku lwaleze n'agaba ssente nga bw'ayagadde n'awa message ye bw'omu mbadde nsaba tutuuke ekiseera nga nsereko yiko Mwami Museveni pandeyi tugambe nti kati tuwogere eri eggwanga tujja tutya omuntu oli gwowadde ssente mbwavu naye afune essuubi mu ggwanga lye nze nzireyo ku principle ya Lee Kuan Yew mugambe nti wano nkuwaawo credit nti peace and security weeri tinaye bwe tumala okugenda ne tukombowa Democratic Republic of Congo nga DRC tukozeseza sente za muwa musolo we Uganda ne tuzimbayo n'enguudo America yo nejja ate Congo n'ekwata ebyobugagga byayo byonna ebibalirwamu mu trillion 10 basebo ne banyaba abampuliriza ze sente ezisobola okusustaininga Africa eno okumala emyaka 10 nga sinjavu nebiwa America okubuyinga protection agreement kiri kye nagamba ekikuzaayo nti Lugard ajja aminga Buganda agikwase kubagane ne Bunyoro bonna bwe ba weekendinga yakwata Muhanga ne Kabalega bonna yateeka mu kisero kimu ensene ne yazenga erwana nnyo neyewaddewo wowe olwamala n'asayiningisa Uganda yonna endagaano kubanga alabye weakness obunafu eziri mu African society so fe kyetujjirako yeri empowerment of the ordinary African person kubanga ne bwe nakuwa obuyinza nti londa
nga sikoledde economic conditions zikujja mu slavery nzirayo wali likwanira agamba abantu bwe we have undergone the occupation of the Japanese who were occupied by the Chinese meaning tubadde mu slavery for a long time we must fight enslavement omwana w'omuddugavu oba ali Congo oba ali Zambia oba ali Tanzania genda otusange tulinga ffenna abaliko ekikolime ekifaanagana nti tufaanana eyafunye demokrasi n'ataamufunye bw'osanga eyavudde Kenya n'eyavudde Uganda bonna bakaaba ekizibu kimu eri obuyinza bukyuka eno buludde okukyuka naye mwenna buli bwe mutuuka mu ddwaliro buli omu agira nti ddwaliro teriddagala era mwenna buli aba abajooga ziri ensi America eba ewa emancipation y'abaddugavu okubawa right of citizenship omu ku balamuzi yaliwo yawandiika n'agamba nti the black race was never born free ekintu ekyo kikyannuma kuba kiri mu ruling gye tusomako mu mateeka we were never born free. They were never born free, they were born slaves. Jetandikira ku Radio 4 kakati chenwana kungu is that the black race until we tunaleta mentality egamba nti we were never born slaves, we were born free and we will not be subservient of any other race olwo tugenda kusituka nga Africa tumanye ekifo kyaffe kye tulina kakati olwo tubadde tutambula nti bannaffe abayina ebitono ku bye tulina kuba olwo tusinzira tubasinga obungi mu namba tubasinga obunene tuyina ettaka eddene libasinga tuyina ebyobugagga by'omutaka ebibasinga tuyina akatala akabasinga obunene naye era tuyina n'obwavu obubasinga obungi kiki nnyo where did we go wrong? Nti kwebyo byonna byebiri bye tugamba nti osanga family nga y'abantu batono naye bwe baba nga beegasse nga kiri kye nabaga nti tuyinza okubanga mu EPU tetunnaba kubeera n'aba members bangi nnyo naye tuyina ekyenjawulo tekiyita Sovereign Solidarity Fund gye tugamba nti buli omu munno mu kabiye munno ddala omukwano ogwannamaddala nti bwe tuba 10,000 kungu ng'aleeta emitwalo 10,000 buli mwezi bw'aba n'ekizibu kyonna kitukakatako ffenna 10,000 okusonda emitwalo 10,000 ne tumuwa miliyoni 1,000 naye singa nzikutuma olwaleero nga bw'oli ng'oli mu bwomu bwo ne bw'oba oli mbangi ne gaanoonya miliyoni 1,000 ozireeta oyo osanga obuzibu okuzifuna kakati kyembaga nti eyo ye leadership ekiri kye nabagamba nti kyangu nnyo okubanga oyina sayiti ng'otambula olaba naye ng'oli muzibe ng'ekyamazima gy'olaga tolabayo kitegeeza toyawukana na waamuggo nga baamugamba naye muzibe mwembi muba bazibe gwe ekyenjawulo gwe muzibe atunula olina amaaso kwegali galaba naye nga tolina kwolesebwa ekisooka okuleeta ekyo kyonna is the principle of defeatism and the principle of ogamba nze sisobola entandikwa y'obwavu entandikwa y'okulemererwa kyekiri mukwano gwange oyo bona again kyagambye kinaasoboka. That is the beginning of failure. Ye mwana w'omuddugavu the curse on the African race is the principle of defeatism etuula mu mutima kati bwe kimala okutuula mu mutima kitegeeza otandikidde bwebeera ku abakasi oba ku namba line otandikidde mu negative integers otandikidde eno mu negative mu kitasoboka kati kitegeeza gwe mu kutuuka ku bugagga otandise omutima gukuganya gwe kennyini omubiri gwesika naye ojjookere ng'oli positive ku ngogaye today I'm gonna get money erozisangayo because the soul is happy stress tekuliiko you first lift that burden off you kyovola bw'ogenda nnyo mu training z'omupiira ez'abaana b'abazungu asooka kuba na belief bamuga gwagukubye edde ogenda nakusinga Ronaldo naye gwe buli bw'ojjeewo ng'ate omuddugavu amanya naye olituuka sekkebe ng'akuba omupiira naye sekkebe genda okima amazzi ku kyalo meaning otandikiddewo ng'omugambye nti ye talikola kikola naye neyejjamu eri confidence ekola kiri kakati ekyo kiri part of our African trait eri gye naga nti omuzungu yasanga omuddugavu ng'atudde ku gold
n'amugamba gwe tosobola musima naye omuzungu n'amuwandiikisa concession nti mumpe emyaka 10 n'agenda ekirembe kopa n'amugjayo oba amanye ekyomukozesa okonye ku PDM wali bwe tugende musawo esooka nga NRM ebadde ekikoze naye ate ekitaddemu ebyobufuzi yes we yakoledde ensobi tyamwa Museveni ali mukulambula PDM that's okay nze sinata because ajja kikosa you can't stop him he's the sitting president I know all the right to do that of course you can sit a campaign but you undue advantage jaina nange nyina advantage ndi MP kyekirwakyo nyina wano probably singa sibadde member of parliament nga ninga magezi omulala yesimbyewo tewandi mpadde muzindalo guno okolaki kuba olwa advantage y'ekifo kyange oyina byonneebuuzaako ku vantage point y'okumanya kati nze sijja kutunulira eyo negative part kantunulire positive part Honorable Nsereko bwe mukwata obuyinza PDM program eno girekawo bali gikoze batya ngamba nti ye esigalawo asimbi so it's a good thing very good program but what is the problem kusomesa muntu the building of human capital is the second investment in elevating of a society nti omuntu bw'omuwaaka kadde kamu nga tamanyi kyakakozesa ate ekyokubiri n'omubinika omusolo nga mungi nnyo n'akakadde akamu ne kamusanga n'ebizibu natandikidde ku kiri bamubanja kusomereza abaana olaba lwaki tugenze chronologically omuwadde akakadde ako nga bamubanja kamusanze n'ebizibu nga mutwalo omukyala azadde bamusaba sente za cotton bamusaba sente za gozi bamusaba sente za kaveera konna asooke wano mu capital oba asooke ku mukyala najjawo ekizibu kiri ekyo akati basitoomala okutereeza biri a good working condition that is favorable for everyone ontegedde then ono bw'omutwalira capital ng'omaze okukyusa kye bayita human capital investments Singapore akola ati agamba obwavu nga butwolekedde nakizuula nti abantu baffe newankubadde baali baavu nayina obbagolola emitwe balaga nti bisoboka nakwata abakulembeze bonna nembatuuza mu luumu emu nembalaga ensi ya Singapore gye njagala egende netwewa emyaka 30 nenyinyonnyola ba clan leaders nti bino byonna okubyakyivinga buli omu aleete formula Liukwani lyagamba nti twatuula mu kisenge nga ndeese buli omu ne musigira ekifaananyi ky'ensi gye njagala ne mugambuuza buli omu wawo osobola okuyimirira n'okola abantu baatya okusaba emirimu kubanga nali mbalaze buli omu kye tulaga buli omu yatandika okumanya nti okufuna obukulembeze si mulimu bulimu si kwekusa bwekusa Liukwani lyagamba yamanya nti kibonerezo nakwetikka mugugu until we build such a nation ng'okunoonya obukulembeze omanya onoonyeza mugugu yateekawo etteeka erigamba nti singa olagajjalira ku mulimu w'okola bw'oba musawo omulwadde ne bamuleeta nga toliiwo ng'olina okubaawo essaawa ezo naafe olw'okuba tewabaddewo entaana y'omulwadde eno bwe baba bagisima ku 9 eyiyo bagisima ku 10 otandise okuyitaba anti oyagala ensi etereere amakulu ono areceiving owakazwalite gwe baleese emulago singa kizuulibwa nti gwe yamusitudde obubi wasuddewo musuule n'ayatika omusuwa oteeka okusasula nga naye omuwendo gwe yasasudde kati awo nteekewo ŋŋambe nti okukola obusawo okubeera clinic officer okubeera nga gogaba chemotherapy okubeera omusomesa omusaala mulungi bwe guti ojja kulaba nga buli omu agaleka kooti sijja kutwala mulimu nti yadde bakusasula bulungi naye bw'okola ekibi okisasulira meaning there must be a penalty for negligence olwo ensi egenda kutandika okukola buli omu asigala ewu Liukwani lyagenda mu maaso n'agamba nti enguzi efudde embedde ekutte ejjembe wano yeetuleetedde ettabu naye sigenda kukwata alya yekka n'agigabye koonawo nyaawo alya n'agigabye
kubanga gwagigaba bwogana ali atalina wajja jijja bombi bavunanyizibwa babiri tewaloopi kakati batandika sting operation ngojja undercover policeman ne yefuula akugaba enguzi akusaba enguzi gobo wajiwangayo nawe ne bakusena ogana buganyi gwe gaana nze sigigaba kubanga it is two way likwanyu enguzi okubaawo yazuula n'agamba nti enguzi okubaawo mu nsi walina okubaawo willing giver ne willing taker. It is a two way. So nateka neba undercover policeman ng'abanga ayina omulimu wano nti ndi ku passport n'akuddireyinga mu essaawa 2 awo n'omuganda naye bwe nkuwaawo wano emitwalo 2 n'enjiko ogifulumya mangu naggagireeti oba wakagimu wavuba ng'anyweza naggatwabagaa temugabanguzi wow n'agigobera ddala mu nsi eyo kubanga willing giver ne willing taker yatta motivation to take it. Likwaniyo yasangayo abaali babbira abantu ku pichi nga babaweyireyinga ne babanyiga buno obubadiya nga bye bababbako babitunda mu katale Singapore. Yakola bwati mbuza yakola atya ogoba obubbi obufaananako bwe butyo yateeka etteeka kakali nnyo kwagula ekibbe so omubbi kinziriremu yateeka etteeka ekkakali ng'omubbi bwe baba bamusiba emyaka 10 gwe yaguze ekibbe bakusiba emyaka 6 ekitegeeza nti olina okwegendereza kikyogula ekitegeeza omubbi buli bwanabba nga talina watunda kyeyabbye motivation y'okubba ejja kukola ki kuggwawo. Wow. byesalako byonna ebyo mu myaka 3 tewaaliwo omubbi yonna bonna bajja ne beewaayo ne bagase bo tusaba kusoma tukole emirimu era yabateerawo Amnesty n'aga buli abadde omubbi jangu waliwo omulimu naye tukuwadde emyezi 2 naye bw'oteereete ffe ne tukwata ojja kukolera bwereere eyeereese agenda kukolera layisi n'emisango emirala tugenda gisangulawo naye gwateereese bwe tunakwata enguudo amayumba na buli kimu ogenda kuzimba bya bwerere nga tosasulwa okumala emyaka 2 meaning ya transitioning labor ey'abantu abali mu komera bonna n'abawa Amnesty abalala ne bafuluma ne batandika okukola nga bakolera ku bbeeyi ensaamusaamu olw'omwoyo gwa ggwanga n'agukomyawo the principle of patriotism ng'agigase mu kuzimba human resource eya human capital investment. Lwaki no tebikola wano anti tujja EPU ekibuuzo ekyo nagganyo kibuuza gamba nti sebo mukama wange tubyaniriza bigenda kukola wano defeatism tuyina okusooka ogikola ki ojejjamu. It starts with us. Education eri gy'ogambye gye tutandika okulambika omwana mu ssomero w'omugambira nti topic esooka obubbi bubi ng'akyali mu nassale nga bw'omugamba nti bw'olaba atta aba mubi nnyo muntu mubi kisomese wano okulya enguzi kyenkanankana n'okutta omuntu nti kitya eyalidde enguzi oluguudo ne lutakolebwa alemesa abadde atwala omulwadde mu ddwaliro atwala ebintu bye mu katale aleeta ebintu mu katale yaliisa ali mu ddwaliro omusawo bw'adireyinga naye afa eyabbye eza goozi abasse muntu kitegeeza enguzi butemu mindset change. Bw'oyogera bino banga tulaga ntulinga batalina bakulembeze era bwe buzibu kyekiri kye nabadde gamba nti kiteekwa okuba nga mu kifo ky'okuva kiri nagamba nti mu Africa why we still have the curse. Do you vote who is the most known or is the most knowledgeable? Tulonda most known, not the most knowledgeable. Kyova olaba nti Africa etambula eddeeti ensi endala zitambula zigenda mu maaso nzija ku ekyo bwe yabajjaawo n'amala okuzimba human resource eno n'agamba nti ensi yaffe eri emabega emyaka emeka abaleetera America abaleetera Bungereza abaleetera endala twogera ku mwaka kyogwo lyukwanira emyaka gye6 yabakalakisira emyaka nga 3 olwayimajinga ajja mu gye7 because a country must have the 10-year program nga yeyo gye bakwasa esingirako
buli myaka 10 walina okubeerawo effective transformation. Nti kakati abaana be producing mu masomo ga teknolojia ba producing ki nti economy zituusewa luli zaali mu industrialization ngeri labor intensive meaning mukozesa mikono. Olwaleero wano mu Uganda twafuna loan eno government emanyina kwogerera byayo waayi buli gwe bateeka yali kubibye gye bayita Uganda Industrial Research Institute etudde wali oyingirirayo bwerere buli kimu kyoyagala bakikolera bwerere. Bw'oba oyagala okutandika factory ya juice genda wali bwerere, genda na capital bajja kuwa obucupa bwa bwerere oba bw'oba obuyina genda nabo. Oba oyagala kuparkinga bizigo erina branch e Nakawa endala eri Namanve. It is called an incubation center. Incubation bw'oba eyaluza kuyamba kukwalula. Kati omwana ono ayagadde okuteekawo kafu kagundi nti naye akole bu ona bu juice genda n'obucupa. Waliwo mashini esiringa, waliwo mashini ekamula emicungwa, waliwo ne process eyo bagikusomesa. Ezo regional centers zandibadde ku buli sub county. Abantu babimanyi. Kyovola banti mu IPU twagala eri farmers league. Then industrial research ngeriawo. If we want to do what they call value addition, nebwebeera mu buli district ng'erimu amakulu gaabyo emalawo billion ezitaka wansi wa 5 bw'ogiteeka mu buli district kitegeeza buli district mu Uganda ebe ina value addition. Wantu kyogerako bwogezi value addition. Nti omuntu ayanike mwanyi ku musana mujje waawo otekewo drying machine oba kasooli we nti yabwerere ebyo government byereeta nti nimye kasooli wange mulimidde Masindi oba mulimidde Bukomansimbi oba mulimidde Hoima oba mulimidde Jinja oba mulimidde wano kyekinnemeso mufunamu sente nnyingi ennyo mutunda mubisi mutunda 5 kati season naye singa mutwala mu kyuma ne bamukaza immediately sina kulinda enkuba etonnya dryer emukaliza mu dakiika mmeka gwali olabyeko kasooli ava mu America nga bamukaliza ku musana immediately from the field to the dryer. Bwe bamala ne batuteekawo central storage system gwe beera n'ennimiro yo beera n'ennyumba yo mutwale mu central storage system bapimenti ali bwati so that tabeeramu zino toxins aflatoxins ezimufuula nga tasobola kuliibwa. Bino batuga nti mulimu obutwa. Yes, obutwa. Bamukaze bamukuterekere gwono omanya ddiro oli mutunda osasulengayo siringi 5 buli lunaku oba buli wiiki. Bano tebabimanya baliwo. Dhani buli omu okola kasitowe waka ababbi bajje bamenye bamubbire kasooli wenna mutumba ebugwe eri. Tebabimanyi nze abimanyi mbikugambye because this is my program. Ye debate jenjagala Mwami Museveni pandeyi mimi pandapo mubwege kamaso ayogere yiye nga bwenjogere yange ate bino bibewana mbu obungi bwa masomero byeyongedde obungi bwa malwaliro byeyongedde sinaba kumuwakanya ku kiki nze njogera kyange tuwadde obungi bwa masomero si kibi abasomesa tebaliyo. It is not mere construction of a classroom. Naye quality education jowo omwana ono kuba ozimba kye tuyita human capital investment oteeka investment in the form of capital by imparting knowledge. Ensi we tugenda eri muki the whole world is under reconstruction. Kitegeeza ensi bw'ogende Saudi Arabia ku buli kizimbe kuliko awanirira lifti Dubai. Kitegeeza engineer servicing lift akoma mu senior 4 mujjawo agenda asasulwenga ku buli kizimbe kubanga kiri mandatory. Naye gwobale nti ebizimbe bigenda okubaako lift wanooka mu Africa ne mu nsi yonna bigenda kuba bimeka ng'ogenda kwabo ba electronic engineers nga ate bali embedded ne mu construction nti oyo alabirira lift alabirira escalator ze ziriyo. Gate ezikolebwa za masannyalaze
kakati omwana oyo bw'oba otaddewo technical college ebuhwezu muleetere simulation abampuliriza simulation amusomesa ekyo teyeetaaga kutuula naye simulation lab emalawo omutwalo gumu gwa $, ng'akusomesa ali mu America oba ali Canada naye ng'olinga amutuddemu wano maaso nti atya omuteeka ku Canadian system eyeetaaga abalabirira ebizimbe ebiriko lift abantu 800 ku 10 noba producing nga buli omu abeera ku kizimbe ekyo ku lift asasulwa miliyoni ezitakka wansi wa 3 buli mwezi. In future tugenda kutuuka ekiseera by using artificial intelligence eno gye nabagambako mu 2021 ng'otuula wano n'omanaginga lift eri mu America. Etya bagituuza ku kompyuta yo n'otambuza gundi nga zitambulirawo ne ka robot n'ogimanaginga nti ebadde eri stack n'ogiservicinga n'ogizaawo n'ogigala ng'otudde e Uganda omulimu ogwo ne gusanga omwana ono ng'atudde hoyima ng'alina mu nnimiro ye. Tujja kuki the access of the technological infrastructure internet okubeera cheap and affordable. Kyovola nti bwe twatuuka wali wandaba mu parliament ngamba gatukkirize gadgeti zino zonna tuziggyeko omusolo kubanga ekitabo ky'omulembe guno ye kompyuta n'abatagirabyeko abazze emabega emyaka 10 omwana agenda okulaba kompyuta wano ng'ayingira university. Kakati oyo gwoyagala avuganye n'omwana gwe beetaaga human resource gye beetaaga ye sobola okumaintaininga train zonna ziri electronic naye bakwagala mu airport ye Dubai okubanga otunulira movement ya train eyo. 2 underworld ba divers tulina omuvubuka bamuyita Cloud is one of the Ugandan divers ali best Germany. Abagamba nze kubwerere njagala kujja training abantu bammwe kubanga wano kati walemeddwa kutaka ebyobugagga biri mazzi nti abantu abamanaginga regions eza oil buli bwaka mazzi eyo wansi buli bakayo buli saawa bamusasula miliyoni 12 buli saawa ng'ali eyo wansi okuziservicinga. Ekyo tekyetaaga mukulembeza asekabuse kyetaaga mumanyi. Kakati kye kiri kye nagambye gwe mu Africa bokkiriza olonde okumanyika si mumanyi kiriza obwavu ne silver ejja kutambulirako nenso kusigala ngeri mabega nti eyali Katikkiro wa Buganda Nsibirwa yattibwa lwa Gandhi tuleeta amasannyalaze tuzimbe ne Makerere Martin Luther kubanga abaaliwo mu kiseera ekyo obwongo bwabwe bwali shallow nga n'okutegeera tebutegeera. Therefore the biggest problem is ignorance ng'ate n'ali ignorant tayagala kumanya nti tamanyi ng'ate omumanya amuga nti wano we wali ekituufu. Olwaleero amasannyalaze bwe gavaako buli wamu beekalakaasa naye nga mu beekalakaasa bw'obabuuza nti ani yali omusaale akkirizisa abantu amasannyalaze okuyita mbu baleese eddogo emiti gy'amasannyalaze giyita muki. So that archaic mind kino kyendiko mu bagandi omuntu singa ozuukuza jjajjaawo n'omuga nti boogerera ku ssimu ng'onaali eno omulaba nga mweraba n'ali ehoyima jjajjaawo tagama mu nzizi eyo mu nziike yeewuunya kyalabye tayinza nakwewuunya agambe eno gyendi simanyi nabye mulimu eno si gye nali. That is what I'm telling you. Nzija bw'omana human capital investment kyekyo lwaki olaba nti e Singaporean gwe baatwala ne bamuweerera ne bamusomesa e Harvard mu university yakoma ne mu MIT yakomawo n'akola TikTok. Olwaleero TikTok eri valued at over billions of dollars nga 10 mu muntu ki mntomu. That is how nations grow. You invest in your best brains. Amakulu mu bino byonna ali yampuliriza gwoyinza okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi ne bagga atunoonya pilot atuvuge muyingire ennyonyi ne mugaa tulondoona atuse gwe bamanye ennyo nedda balonda amanyi ensi eringa nnyonyi ensi eringa ki nti tulondoono wetutuma omututumufu ennyo tebagigezesa bagenda namumanyi kuba any mistake mwenna muggwerera. So ensi is not try and error. Si byakugezesa. You choose your best. Nzija kuwaddako Google ingao company bagiyita booking.com
Booking.com njiraba omwaka oguwedde eno company ogigendako ku mutimbagano nonoonyezaako wooteri oba ennyumba ew'okusula abagitandikawo mu myaka gy'e9 baali tebaweza yadde $2,000 nkulaga ssente za Uganda ne ssente z'omuzungu eyali e Netherlands we yazissa bwe baalinga abalemererwa gavumenti n'ebateekamu ssente kubanga bakimanya nti buli lunaku abantu abatakka wansi wa milioni 10 mu nsi yonna batambula nga banoonya naasulawo ekiro ekyo naye nga talina kuvuga n'agenda eno n'eno ng'anoonyewo okusula ewa layisi ne bakola booking.com gye mulaba olwaleero booking.com esinga economy ya Uganda okuyingiza is just a company really yayingiza obuwumbi bwa $23 $23 billion in the form of earnings. Booking.com nkutidde yayingiza sente amagoba kukulaganyisa tulowoona atusanga talina hoteri ye talina tafaali ye yateekako gwoteekako ne datawo naye n'akubuulira nti wano waliwo hoteri ekuli okumpi. Building minds as innovative can create wealth for a nation. So government ya Uganda ngekimanyi bulungi nti in the next 30 years zembalaga nga EPU ekukulembera eggwanga liri projecting anti wajja kubaawo more than 1 million hotels mu nsi yonna. Projection yeri nti over 1 billion travelers will be moving or investing out. Because you compete globally. Sente bwe zivaayo ne zidda mu munnansi. It is a Ugandan company. Kakati Uganda Property Holdings Idi Amin gye yava wano ng'agirekedde ebizimbe byonna ebya Uganda ndowooza esigazza 2 Uganda House si Uganda House ene ya UPC ndowooza esigazza ebizimbe nga 4 bonna babitunze n'embasezi zaffe zitundiddwa so nga ate Uganda Property Holdings would be mutated by unable mind okugikolamu company bwetyo ngeri meant not only for that but technologically emanya nti wano waliwo gap eyingiza okwata abaana abamanyi mu technology ne tukwata Uganda Property Holdings negula shares mu company ngezo startups ensi n'ensi egenda kusigala ng'etambula naye ate nga buli munnansi we tunaatuukira 2 ajja kuba ayina smartphone tutya kitegeeza teeka mu ticketing app kati kubanga buli omu ajja kuba anoonya cheap ticket weeri oba ya nnyonyi oba ya baasi oba yaki nja giyitiranga ku ssimu. That is how technology lifts a poor country from poverty n'egiwa obugagga. Government eba ne sente ku lw'abangi n'ekola safe investment ku lw'abangi n'eyingiza sente erinze musolo nnyonyi terima muwembe esanga mulimire. Njagala wali mwai Museveni pandei mimi pandapo bino bimulage mugambe nti bwe tuteeka wano kino zino sente ze wawa Penet tie okuzimba eddwali nkulaga kimu nti China yakozesa 10% okuzimba artificial intelligence model gye bayita DeepSeek. Kati DeepSeek eri valued at over $600 billion mu mwaka ogwo. China gye twewoolako. It is not a shortage of money, it is a shortage of ideas. It's ideological bankruptcy. Nti one good leader turns a country into a wealthy one, omulala n'abatambuza myaka gy'enkaaga. Amakulu mucho tuyina abakisobola abaana weebali era basomye technology. Naye wano government tebatutte mubateeka mu hubs incubation centers. Nti abaana buli asomye technology kyandibadde deliberate nga government emugamba ne bw'ofuluma nga toyina mulimu tukusasula milioni 3 mugende mutuulenga mu incubation hub buli mwezi. Naye nga buli mu lunaku muyina okwegatta mu groups z'abaana 10 ne mufulumya project. Naye n'oteekawo nti emitwalo 4 gy'oba wa through ministry ya ICT mbu abaakompitinze bakimeki tewali bajja bidduko nenga wanditadde mu buli district ngera ze competition nga bwe twalindaana nti buhwezu yaleese enkumbi ey'erima yokka nti otuula awo enkumbi ne yeetambuza tetugaa tutambule neeyo
nti ate bano tie balese screen ya TV empya ng'okyusa bukyusa use of technology n'ogimajinga ne industrialization n'okusolvinga ebizibu ebituli okumpi nti abaana kankuwa ekintu ekiri simple mu agriculture lwaki twataddewo farmers league mu EPU ng'ate kuliko n'owa technology ku buli kyalo nti ono advisinga bana atya era omwana wa fomu yaleese innovation yegamba nti nyina tulo ogiteeka mu ttaka nekulaga amazzi agalimu era lisobola kuza kirime eki n'otasimba mpewo negamba nti the best n'ebikurankingira ku nature y'ettaka lino fertility gyeyina acidity gyeyina pH alkalinity na acidity y'ettaka eno gyeyina esobola kukuliza mwanyi ya robusta ne ku altitude gy'oliko simba mwanyi eno eri mixed bwet simba wo obutunda naye abantu baffe babuwola obutamanya batwayandi era bomugamba gezesa n'agezesa kino ne kifa nemuga nti pesticide eyo gyogenda okuleeta tekola n'olima ng'oli remote ng'ekulaga otambuza ka drone wano nga kakulaga ku kamera oga nti ewaayi kibandama nga tolima wanimbye nti olubimbi oluli wakati wano nkulaba toliiwo naddayo infusion of technology in transformation ng'ozimbye human capital investment tutuuka kubasuubuza abaana bibagulako lyukwani lyabagamba nti mu nsinga mulimu omusolo munene teri ayinza kuleeta investment ya trade kubanga trade ogitta ng'ate trade ye sustaininga capital yasala omusolo ne gubeerera ddala wansi amawanga ne galeeta okuzimba nadda mu ship building naga tuzimba amaato tugaguze ensi endala kubanga buli kinaakolebwa kijja kutambuzibwanga ku Semayanja n'abaganda naye mu technology waliwo secret endala nti buli nsi gyetambula gyeraga buli mu nyumba mujja kubaamu gadget ne bagenda mu electronics bwe baali batudde mu Asian Summit Singapore and Taiwan chose to be the lenders of cheapest electronics eredda wawuliranga nga radio kya ayina ka Taiwan mukiwulire ekyo abali eyo ka Taiwan netambulira ku ekyo yote yagenda mu garments kubanga Southeast Asia yali noni kutunga ngoye garments abazungu kye baali babalekera bano ne batransformingira quickly to electronics abampuliriza essimu eziri smart olwaleero mu nsi yonna ziri 8 billion katukkirize nti Uganda ziri between 7 to 8 billion katukkirize nti Uganda that is by the ITU naye 7 billion is the exact by the International Telecommunication Union essimu eziri mu ngalo z'abantu ddayo mu makaago olabe wakagula charge emirundi emeka ogula charge ku simu ki emu namba 2 amanda gatandika okubabirira namba 3 screen zaatika oyagala screen protector screen guard kakati tugule 3 dimension printers kuba zi printing ebyo byonna eno phone cover bali ye abampuliriza buli omwako ate phone cover ye wajigula omutwalo gumu ne mu Uganda tuzikolera wa mu Uganda tuine simu zino milioni nga 5 buli omwayi naki screen guard rather cover ne screen guard kubejja kwatika nene bota producing ira Uganda yokka okano tebali abuuza made weya nensi we yakatuuka tewali wagamba nti kankwate ka Tommy Hilfiger baka agundi meaning ogula buguzi n'oteekako buki ogenda nga pack cover kakati buli omu mu America kana akayina ka phone cover naye bayina essimu ndoza zisuka mu milioni 2 beetaaga screen protector ezibeera ku smartphone yenereke kwatika ne buli bwe bamugamba $10 agamba teekako gye mitwalo 3 naye screen protector eno ekolebwa $1 n'obutawera senti 5 ne kano kati fe Uganda bwe tuba tetuna producing simu tutekewo incubation hubs abaana ba producing kano ne yakoma mu P6 kana aka producing ne yakoma mu P1 n'ataasoma omuteekawo n'anyiga machine n'omugamba kola ya iPhone 6 Pro Max ne kawandula ne kagwa wali
raw material tumuina okuva mu petrochemicals tugenda kuba tukola oil kano ka plastic kava mu petrochi tunulira Singapore it improved its petrochemical industry why most of the plastics zezikola radio zezikola Walkman zino zetwalina Walkman zezikola ki zezikola ebisinga ebiryoko pieces mucho fe tufulumye kano ndi tumanye nti essimu nyiga calculator nga bwe twatandikidde kusoma essimu mu nsi yonna zili billion 7 fe tusulumye screen guard oba screen protector nga buli screen protector ya $3 tuba tuyingiza bilioni za dola mmeka times 7 bilioni 7 times 7 bilioni 7 times 3 times 3 $21 billion ozifuna mu coffee coffee tayinza tugaggawaza it cannot bring wealth eyinza kutubeezaawo naye okujja nekuwa obugagga obwensibo obuzimba highway n'ebirala okujjako ng'ate omukozeemu kiri kye bayise value addition buganga bw'amasasi biki ebyo byonna factories ezo nozo naye nkuwadde kino nga factory efulumya miliyoni y'obo yenkananga ennyumba eno wetuli mwetutudde nereeta obugagga obusinga Uganda etudde ku square kilometers emitwalo 25 bwe buzibe buli bwoyogeddeko bwe buzibe amaaso gali open tegalaba opportunity kubanga tegayinza ku identifying where the crust of knowledge is nkuwadde ekisookako Saudi Arabia imports fresh water kubanga agadi desalinated tegasobola kunywebwa consistently agamu gonena ne toilet seats naye importing amazzi ne fruits n'ebyo ebiri mu ebyo mu Koweri bya buwumbi bwa $62 build a pipeline nga ya amazzi okuva mu Victoria eyite wali Ethiopia eyite mu Red Sea obasumulireko nga bwosiba bakuwa amafuta obawa amazzi logic yogira bakuwa amafuta guno bawa amazzi noba wanemmere in partnerships nemwe ebyo byonna nja kujjawo nsose kuwa kino ekiri mu technology wateeka mu peneti wakamuteeka mu miliyoni za $3 eddwaliro pepepe hakuna oli owe China yateeka mu bantu 12 miliyoni za $2 ne baproducinga DeepSeek ya buwumbi bwa $8 bugata economy ya Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Somalia ogenda wa China mpola yonkolo oluguudo kyekiri kye nagaye nti buli bwe tutagende mu data science nga tuogera nti ki nti government ya Mwami Nsereko bwejja ne ganti ngenda kuwererera omwana okuva wano nkuwererera abaana 6 mbakutuusize ku university ngowe Namibia kye yakoze mbandese mu nsawo oyo obukadde obukatakka wansi wa bumeka bwa abaana 6 epi bukadde 6 kichele bukadde 6 until we analyze the management of society mu ngeri eyo Lee Kuan Yew aje Singapore abagamba bwati nti society yaffe bwenaaba yakula ebintu bina biko tulina okusimba essira ekisooka society eyambuludde ng'eyaniriza buli omu alina ssente okuzisiga mu nsi yaffe ng'ate naffe bwe tusigamu baffe musiga nsimbi jangu ovuganye n'abaffe ng'ate nabo be tusizeemu wano mu Uganda mukola mutya mukola kyennyume musiga nsimbi mumuyita bwabanga peneti ne mumuwa ettaka ly'erubowa bwemumala omuwa ettaka ne mumuwa ssente z'omunaku nazo zize bwemumalaawo ne mumugaa tojja kuwa musolo bwemumalaawo buli kimu ne mukimuwa ne mumuwa n'ebbanga eggere n'okwata munnayuganda ali emasindi eyasuubudde kasooli ayagala okuzimbawo kiriniki oba eddwaliro n'omugamba bwoti gavumenti eno emugamba kwata ekyapa ky'eky'ettaka kitwale mu bbanka ku bitundu 18 oba 25 ku buli 100 bakumazeeyo emyezi 6 nga bakyakwasa esinga osasule fees ezo zonna eza savena buli kimu omale oteekeyo ekyapa kyo
bomalo kisingayo government eno yote kufuddeeko omwezi ogutandikirawo otandika okuzaayo ebitundu 26 ku buli 100 oyo goyita avuganye ne peneti eyavudde Italy n'omuwa ettaka ly'erubowa lya bwerere n'omuwa ssente z'Abannayuganda twiliyoni kumpi namba kaakati ate n'omugakola nga bw'oyagala mu peesiyo nga bw'oyagala Munnayuganda Dr. Mukwaya eyakola kiliniki ye ne yeewola ssente ne zimulema okusasula banka ne zitwala eddwaliro lye ne ziriguza abalina ssente mu mayumba bannaggwadda. Kakati kino tekiriiko WNRM na opposition kitwala buli omu. Njagala okuweererezanga wano message bambulireyo WNRM atwala omwana mu ssomero ne bamugamba gwe toleeta brush kubanga oli wa NRM. Kyekiri kye wambuuziza state of the nation. Situnuulira muntu ntunuulira musajja wange Sendawula akubye essimu oba asingidde Kyengera oba ali ekasawo nga mugamba nti ekirina okutwala omuntu okulonda ng'obulumi bw'ayina bungi nnyo anoonye ensereko waali amugolole yensereko promise gy'alina omuwa okumuga nti nja kukwatira ku mwana ono nga nsasula omusomesa obulungi mwongeze ku ssente owa arts n'owa sciences kuba bonna basomesa omwana ki y'omu. Omwana asomesa omwana ono oluzungu n'amusomesa math kuba owa math bw'anaamusanga nga tasobola kutegeera luzungu bw'anaamugamba nti compute tajja kukitegeera. Tajja kukola ki? Kukitegeera. Kitegeeza the first art gy'olina okuwa omwana is the art to communicate. Meaning pre-primary ne nursery mwe tulina okuteekerateekera omwana kati nzira ku education system njikuwe ntya nti awo tukwatewo nnyesira nga tuleeta abazadde bombi taata ne maama mujje ku ssomero nga muleeta omwana at least buli wiiki taata labika ne maama omulundi gumu osayiningeko mu kitabo nti akaana kange ak'emyaka 3 nti teeka wano comment nti kati kayimba bulungi. Olwo o involving omuzadde no involving a government no involving n'omwana. It's a 3 shared layer. Toyinza gataata oli busy nnyo for your child omwana ajja kuba busy nnyo ku bulamu bwo eddagi. Be involved. Nze ngenda nnyo mu nkiiko z'amasomero ng'osanga mu bazadde bakyala bokka. Kakati bataata mikwano gyange mikwano gya Muhammad Nsereko naffe tu stepping in. Yes muli busy olumu mwe yingini naye mbabuulira kino abaana bano bwe muba baagala leeta kuba abasajja omusankale naweerera abaana bw'oba gwe watutteyo fees zitwale mu banka lisiiti gwe wasasudde. Bino ebyokugamba weereza gundi atwaleyo abaana bajjaga ffe maama ye yali atutwala yekka gundi ye yali akola ati involvement eya taata ne maama. Therefore ku mulembe gwaffe kijja kuba kyakatala buli mukyalo okunoonya ani yamuzaalamu. You must contribute at least physically. Si kuzaala mwana wa munno n'otambula butambuzi n'ogenda ffe bakojja ne tulabirira. Omukyala kijja kuba kimukakatako nnyo kuba fetani nyiri mwana nnyini lubuto ono mu nsi okulaakulana alina okubeera ne responsibility. Nsoma mu Lee Kuan Yew nti for a society to grow you must build human resource okuviira ddala nga nto etya nti it must involve your parental involvement. Abaana bayonooneka abazadde obumu ku bazadde bwabula mu bulamu bw'abaana. Kakati ffenna twekembe bw'abawo nga babaddewo ensobi tusitukire wano tugambe nti kati tugenda kutandika bwe tuti kuba ngenda kumenya ensonga 3 nga bwe mmenyedde nti fuula economy eya Uganda nkoppa ku Singapore. Abampuliriza Singapore erimu abantu 5,486,000 5,486,000 naye ng'evaamu ssente GDP yayo buli mwaka obuwumbi 570 n'okweyongerayo. Nga mulandi size Singapore yenkana ne Kampala ne Mukono ne Wakiso ng'ogizingiddemu awo yensi gye bayita Singapore. Kampala, Mukono, ne Wakiso nga eweddeyo. Ye Singapore. Ye Singapore. Esinga Uganda obugagga.
Ngettaka lyokka weerimira ettono eryo liriisa abantu 5,886,000 oyinza okugamba nti keeka mukono kokka naye nga kabaliisa ne bamala okulya ne bagabako n'emmere ebweru. Bakikola batya? Yensi esinga ekisaawe ekiri first class kati ekyomupiira airline ekyennyonyi naye erina strategic location nti esangibwa ku Ssejjanja ennyanja eddene ocean. It is the entry gateway for Southeast Asia neye positioning awo. Abasingapo bwe bamanya nti tuyina ki nti tuli batono naye ate kyekitwawula tulina amawanga mangi naye kyekitugatta likwaniwazze nti tugattibwa obwavu. Yaga the only unifying factor of all people in Singapore was poverty. Ngeyerabanga omugagga yagamba yali just ku life support. Kikomawo wano mu Uganda teri awangaza sente kusukka myaka 3 kyova owulira nti omugagga tyoyo naye yaggwamu. Nti ate gundi abagagga basoma mpalo nti gundi yalagawa nti inna lillahi wa inna nti oyo naye zaamuggwako. Why? Ebbanga ly'omalango oyina sente nga bakwetoolodde tebayina kitegeeza n'ezizo zigenda kubulira mu z'abaana abanaku abangi olwo ogenderera. The power of money okubeera sustainable is when ekola multi-layering nti gwosobola obako ng'oyina naye nga n'abakwetoolodde bakola ki galina nti omusajja alima ebikajjo tomukkiriza kugwa kwavuwala kubajja kwekyawa abiveeko. Gw'abadde alina factory y'ebikajjo e Masindi, abadde alina factory y'ebikajjo e Busoga, naawe ojja kubulwa ani akuwa supply ya raw material gye bayita ekikajjo. Buli ekyayi takyabikuwa. Kyekyo lwaki tugenda mu kiri ekigamba nti empowerment of the people in the second layer strengthens the top layer. NRM ebadde gezaako ekibbirire naye mu butamanya ng'ekiyisiza mu parish development model. Unfortunately tebamanyi bwe bakikozesa, bakikola politically mu kifo kyo kikola economically. Yes, ekyo kitegeeza batuteyo stimulus package. Kituufu buli muluka bw'oguwa miliyoni 10 mu myaka 5 omuluka oba oguwadde miliyoni 5 ezo sente nnyingi. Miruka mitono nnyo okujjako mu Kampala egiweza ebyalo 10 mu buli kyalo okuyingiramu miliyoni 10. Nkuwa omuluka gwa Kampala guli mu zone 4, zone 1, 2, 3 ne 4. Kitegeeza singa buli zone ddala mu butuufu bwakyo yafuna miliyoni 10 buli maka, kitegeeza mu zone eyo mwandiyingiddemu miliyoni ezitakka wansi wa 2 buli maka, meaning gasobola amaka ago okujjamu omuntu omu n'astartinga business ne bwe yandibadde yakuba chapati. Nyina omukyala abampuliriza mukwano gwange bamuyita Happy. Yatandika business nga yakava mu ssomero banne ne bamusekere. Olwaleero akuba chapati awo ayina abaana 15 abamukubira chapati ebwayise. N'omuvubuka yajjako ku mukutu gwange ogwa TikTok akuba chapati waba awuliriza kuno. Nsaba abantu abo olumu ntambuleko nabo boogerere bannayuganda. Olwaleero ayingiza emitwalo 5 buli lunaku. Every day. Yabajja ekisolo abavubuka 15 buli omu akola emitwalo egitakka wansi wa 10 buli lunaku naye capital we buli lunaku wakakadde kamu. Yakuba ebimeezi ebyo n'akola buli kimu. Omulala ye Medi Kasujjanja mukuleetera yajja ngamba njagala genda bweru ne mugamba Medi londawo ebintu 2 okuwa sente zino eza tiketi miliyoni 2 z'oyagala ogende Dubai okuba ekyeyo nozikuwa osiike nga amandaazi go ne chapati. Olwaleero Medi Kasujja ya supplying amandaazi ku ssomero lya Kololo High. Kololo High erina abaana 3,000. Buli mwana bw'ali erindaazi limu buli lunaku Medi Kasujja akola sales za sente mmeka buli lindaazi lya 5 nyigamu awo calculator. That's a lot of money. Buli lindaazi lya 5 oyina abaana bameka? 3,000. Oyina abaana 3,000. That is miliyoni 4.5. Sales afisa sente mmeka olunaku? Abataddemu meka? Tateekamu yadde zisukka mitwalo 6. Basobola okusavinga 9 buli lunaku mu myezi 6 kati guweza omwaka. Azimba ennyumba ye, yagula emmoroka etali koloni, musanyufu nnyo. Abaana be yali asabiranga fees yaga kati nange abange bali ku Victoria's